2:16 2:11 2:16 Omugalatiya waze yesimba okuba president yabadde asinga manifesto esinga obulungi abantu bonna gye batunulira ne bagati lwakuba nti mba nebuuza kiki ekya eyaloga bannayuganda gyomaloga nti manifesto nnungi ate n'olonda birala naye bannange taata Namugambe manifesto ye ennungi giwa ab'Ekimanya Kabonera. Osobola okukozesa Kimanya Kabonera okutulaga bannayuganda kye twafiirwa obutakulonda. Oba gwe osobola kuvuga tulera yokka nga obumotoka obutono bukutawaanya. Obutiko bukkonyeeko mbw ate luli nagezaako okufumba ebijanjaalo ne bannyima bumminku nga n'obutiko bukukonyeeko. Egyo emirundi 3 gye weesimbawo nga bannayuganda bakuboola nga bw'ogambye ate nga walina manifesto ennungi. Kitwale nti wali mu kugezaako kutambula nga toyavudde n'ogwa ekigo. Nga Kimanya Kabonera wali mukozesezza ng'ejjavuliro okukakata oddemu osobola okutambula. Obuweereza bwe Kimanya Kabonera nga gwe yali yeesimbyewo okuba pulezidenti emirundi 3. Busobola okweyimirira okujja kuba pulezidenti ne bakulonda. Nti nabasaba emirundi 3 emukisanga mugunnyima. Nensalawo okugenda Kimanya Kabonera neesimbewo eyo. Naye mulaba Kimanya Kabonera wensobodde okumukyusa. Kimanya Kabonera gwe nasanga mu nzikiza mutaddemu amataala. Kimanya Kabonera gyessanga Health Center 3 gyessasanga Health Center 3 nzibasakidde. Kimanya Kabonera gyessasanga masomero nga basakidde. Kimanya Kabonera ewatali ddagala mu malwaliro gaayo ba mu bulwaliro bwayo obutono ndibasakidde. Mulaba bwe mwali musubiddwa omuweereza omulungi. His Excellency Kyagulanyi Robert nkwebaza. Nti bwanika oba osanga bwe yalifudde ng'alese akatambi nga kano. Twali mukaabidde bangi nga tulowooza nti twali tufiiriddwa omuntu. Naye weebale kumuteerawo minzaani kwasobola okulinnya okukakasa obuweereza bwe. Kubaawo kyakoze Kimanya Kabonera kye kikulaga kye yalikoze mu Uganda ng'afuuse pulezidenti. Ekyamaanyi kyakoze Kimanya Kabonera era kye yeenyumirizaamu nti avumye Bobi Wine ow'opposition munne. Akubye Bobi Wine ow'opposition munne. Tayina effort yonna gy'ataddemu okulaba ng'atwalaganya Museveni. Abedi Bwanika nga gwe wa manifesto ennungi. Manifesto yo mulimu olulimi oluteesa. Nga just olwerimbiseemu bwerimbisi naye ng'oyagala kulya. Kuba juzi twakulabako mu State House ng'ogenze kulwa mmwanyi. Ate mmwanyi twalaba bagikyusizaawa mu Parliament. Gwe yagenda ewa Museveni ku lw'emmwanyi gy'otalina buyinza. Mu Parliament gy'olina obuyinza. Wallahi saalaba bw'olwana kukuula jjembe emmwanyi tusobole okugisigaza lwa nsonga. Twaligambye nti ekyakutwala ew'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nti ebizibu ebisinga oba osanga byetaaga okutuula nabyo ku mmeeza. Emmeeza bwe yagaana wakozesa essiga lyo ab'Ekimanya Kabonera gye baakuteeka ku kkaadi ya National Unity Platform okugaya ebyemirembe biganye naye kankozese nange amaanyi wano wendi. Bwe wagenda mu executive n'ekumme emmwanyi. Judiciary, legislature, wagikozesa bulungi. Kuba nkakasa yo ogirinako amaanyi mangi. Bannayuganda abatono abaakulondanga emirundi egyo 3 gy'oyogeddeko. Wallahi ya Mungu obululu bwabwe wabukwatanga n'obutundanga ne bukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni. Era nga Museveni bw'abe Kololo ng'alayira BBC reportinga mu nti opposition ye Uganda ekkiriza ng'etunuulira bwabwanika. Ne bakuba Dr. Kizza Besigye Kaamulali alinayitwe Gilbert Bwana nga twakamaliriza okulonda kwa 2011 ne bamuleeta wano e Nairobi. Bwe yali ankomawo Museveni yali Kololo ng'alayira. Wallahi waakiri ne Mau n'agenda n'anona Besigye wagenda Kololo kukkaatiriza buwanguzi bwa Museveni. Taata Namugambe. Taata Namugambe. Okakasa nti gwembwe entuufu eyo okukuumya ennyama. Okakasa nti bw'oba mufu ye gwe mufu alina okumiisingwa nti twafiirwa omuntu.
bwe gabeera maka yeggwe mukyala omuntu gwayinza okugamba nti mukyala wange bwanika kale singa nawasaye bwanika mpaayo ensonga eyinza okuleetera munnayuganda okukujulirira kubanga bannayuganda tulina abantu betujuliridde nti naye gundi wadde yali ati naye waakiri yalikoza gundi wadde yakola Museveni byatukoze twatuuka okujulira nti mu 86 bwe yawamba obuyinza lwaki tetwaya ntumuga buwe siimwogere kuba wagamba gwolwanira nti tayimu etuuka ne mumiisinga omuntu okusinziira kwaliwo gwe taata namugambe ne muba mubi akira ebbanga toliimu nkikugamba taata namugambe enjogera egamba nti mubi akira ebbanga nayo tekutuukirako ebbanga likukira kakati oli wano se bannayuganda simanya abaloga omusajja yayina manifesto ennungi bweti walisobodde ogitweka mu nkola oba ekimanya kabonera wagenda toyina manifesto bakulonda bulonzi yo manifesto ey'ekimanya kabonera wali ogituukiriza wali ogitambuddeko gwoba olimbazzi nti otemanduli olimbazzi nti okola mirimu minene kaako kawugiro kakimanya kabonera ebyako bikulemye okutuukiriza ebyako bikulemye okukolako taata namugambe ate ogaba nnayuganda nituliko ekikyamu ku mitwe olw'obutakulonda gwe yayina manifesto ennungi tulageeko manifesto kyennungi gye twasubwa ng'osinziira awo wooli ewatono kubanga bonna abasinga abagenze mu byobufuzi ebyawaggulu balinako wansi gye batandikira era nga wansi ye wabapushinga waggulu kakati gwe kitwale nti oli mwana eyazzibwa mu kiraasi n'oggiba mu kyomusanvu n'oteekebwa mu kyokuna okomewo ng'opiikinze oba ng'olevolinze okusobola okutuula wano mu kyomusanvu naye era nga toyita kakati ate olwomu otya nti wadde bannyima ebibuuzo bya Piero naye nali ŋŋenda bikola mbiyitire waggulu nga n'ebyokyokuna biganye ng'ekyokuna kikulemye okuvaamu awo tujuliza we walikoze ebibuuzo bya Piero kasanka akulemye okumanya okumumala ebyoya ng'ate weekaniikirira nti baleete neŋŋaŋa Abedi Bwanika taata namugambe ekyo tukiyita kwesudiya ekyo tukiyita okwesudiya kubanga ne mu DA gy'oli gw'ofudde liidawo teyeesimbangawo kuba pulezidenti ate gwoyina experience wakesimbawo emirundi wajinda 3 balageeko nti oli siniya waabwe bagambe mu mpeemu nabo tebayinza kukwesiga waliwo baddeko n'akantu mu nsi naye nga naawe toyinza kesiga naye nga kakwegonnomeka kankubuulire gwe n'empuuga akwevuma Abedi Bwanika n'empuuga akwevuma lwa butakwatulira n'empuuga akwevuma lwa butakwatulira gwe ate singa abadde akwenyumirizaamu omanyi Uganda nsonda ku nsonda kubanga wali ogitalaazeeko lwaki siggwe liida era lwaki siggwe agenda okukwata bendera ffe bannayuganda kakati otwekwasiza bwereere kubanga ewa Simon Byabakama ekifo kikyaliyo ekikalu bw'oba oyagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti tukakase nti okakase ojje weesimbewo ku bwa pulezidenti naye ng'osinziira ku byokoledde ab'ekimanya kabonera lwaki otwekwasa ffe weetuli n'ekifo kikyaliwo abakiramuze era beesowolayo kakali naye weesowoleyo ojje okomewo weesimbewo naye ng'okozesa byokoze ekimanya kabonera otherwise bino si byakuzaala mbaana waliwo akatambi ke nnalabye aka muganda wange mwami Bajjo kaakano nze nina ebizibu njagala kukolera bannakampala mukatonda omukazi bukyanga agenda mu paliamenti yeerwaza keti yaŋŋamba bamuwa ne ssente yava yeerwaza bazimutwalira ensambya naye yajja yeegoza weegendeze bannabyabufuzi abapya abalina motive ezitagenda kukolera bantu bw'okibateera omukazi fe abamutunda mu misango gyaffe
naye mukatonda mugulu osobola okuyita mu kisenyi okimanyi nti ekyokoze blackmail nze namuleeta ogamba otya omuntu yerwaza anoonya campaign sympathy bana byafuza ono ogenda obalabira ze njogera mazima Malende nze namuleeta naye akimanyi ne muteeka mu kamera ne mutwala ne Werias Lukwago ne tumuwa ebifaananyi kasuku mpuliriza ntono byanga nkugamba mukatonda bukyanga agenda mu parliament wadde kapaadi abawala bamanyi ogenda mu bimyufu naye ng'omanye ng'omuwala akulukuta bakiyita batya fistula ekibundi ekibadde bakiyita batya mu luzungu soko mbulye kasuku naawe ati katogenda kwefula agenda mu nsonga n'omanya nti mu kisenyi waliwo abawala bakulukuta nze nga Malende kambagule mu paadi kale omutwalo gumu kubanga afuna 45 million and above kati yamanyi kati nkulagule nga tuli ku pulogulamu kuno ng'ebula omwezi gumu okulonda kutuuke Malende agenda kubuukabuuka mu bbanga agenda gamba bataddemu omusaayi mu Amerika kati opolitikisi w'ekifere mukoye I'd rather be with numbers I'd rather be with Semuju nesigala na bano bafere ak'obuntu nti Uganda tutuuse ku mbeera enoonya ekyokulya oba etambuza emirimu gyaffe ku bulamu bw'abannaffe. Maama wa Shamimu Malende ng'alaba ebintu nga bino ng'atunuulira maama wa Seggirinya ng'atya agamba oba nange naabeera ntyo. Mukulu Bajjo nsuubira nti olina ennamba yange. Bwe wawulira nti Shamimu azze wano wali onkubiddeko okumbuuza Shamimu embeera gy'alimu. Okola otya conclusion nti mulamu yeerwaza bwerwaza olw'okuba anoonya kalulu? Kambuuze wano singa akomawo enkya n'asaba akalulu ng'okulonda kwankya asobola okukawangula. Omanye ekisinga okubonyaabonya munnabyabufuzi ng'ekigambo okuva mu saturation nga kuva mu balonzi ng'ate eri waliwo abakampeininga abaagala ekifo kyo. Tewaliyo muntu ayinza kwerwaziza bbanga eryo lyonna. Ne mwami Lukwago oluusi afuluma ng'ejjo mwamulabye alinga omulamu ate era amawulire ne gawandiika nti Lukwago bamuddusizza e Nairobi ng'ataawa. Munnanga obulamu bwe butyo gwe wasiibye naye ku makya bamukubikira oba gwe wayukanye naye ekiro ku makya bamukubikira naye tulekeraawo okukolanga content mu bulamu bw'abannaffe ate tukulembezengaako obuntu mu buli nsonga. Maama wa Shamimu Malende ali enajjanjaba mwana we ne nabo TV baziraba. Imagine ng'akutunuulira ng'ogamba omwana we nti yeerwaza. Omwana we atakyaswana kwetambuza, omwana we atakyaswana kwesimba. Bajjo naawe eno rigimu bakyagikunyumiza. Fe abalina ebijja by'olukusense mmanju ate tuli mu kugamba omwana alabiseemu sayinizi z'olukusense nti yeerwaza. Abaana ba Buganda kiki ennyo muli ekibali? Abaana ba Buganda ddi empisa nank'obuntu lwe twabisikiza ebyenfuna? Bulijjo oyogera ebintu byo n'obitungirya ne sanga ayina ebintu by'abala ne tuleme kusukka we tulina kukoma era n'obulamu bw'abantu tubujje mu kontenti. Nti gwobaze miliyoni z'okkumi z'ofuna omwezi ku Baba TV nti omwezi nze ntambuza kontenti kasita omwezi ngenda funa. Ne tulowooze nnyo ku bivune bye tulekera emitima gy'abantu. Nga bwe bagamba nti there is life after parliament. There is life after 2026. But jo singa omwana oyo akeera n'afa, good forbid, oyinza kugamba kyensi. Basudde yafuna nnyo mu kwegattako ne Kasozi okusinga Kasozi lwe yakufunamu lwa nsonga waali tunudde otya mu ntaana y'omuntu gw'obadde owalana? Waali tunudde otya mu ntaana y'omuntu gwe wayita luyugumo olw'okuba alwadde siriimu nga takyasobola kweyimiriza? Waali tunudde otya mu ntaana y'omuntu gwe wakubira akayimba tasoofuna sitampu buli gwokolako aveeko waakiri oba okugulu? Ebiseera ebisinga empala neebaawo naye tulowooze ekkaseera nga abo be tuwalana bagenze oba nga abo be tukonjera bafudde. Tuligamba tutya ensi? Tulitunuulira tutya ensi? Tulifeesinga tutya ensi?
Undisappointing nnyo musajja gwe. Sikulimba. Zolusimba mmanyi okuba obweyo bona otagalire nene mu bulamu. Mwana wa munne yayingira parliament ku myaka emito nga tannazaala na baana. N'afuuka ow'okusitula. N'afuuka ow'okusimba. Nga takyaswa kweyimiriza. Kyokka ng'eno abali ku ground. Bakakasansi nga bwe yeerwaza. Ak'obuntu. Era tuyigire nnyo mu nsobi abalala ze baasooka okukola. Kijja kuluma nnyo omwana oyo singa Allah abireeta bubi ng'ate gwe alina okujja okugamba ensi nti omwana oyo kino ngambye good forbid. Mbuulira kino kimukolera kitya? Gwe bameka boolonze nga wabalondera mu ddwaliro balwakulwala nti wabalonda lwa manifesto. Era mbuulira ababuwangudde nga tebabuwangulira ku manifesto. Lukwago yali awanguddeko akalulu olw'okuba alwala nnyo. Ani oyo akawangudde olw'okuba yali alwala nnyo? Tewali ayinza kweteeka mu position ya Samimu Malende nga mulamu. Era tewali ayinza kwejja mu balonzi nga mulamu. Njagala mumpimire Samimu Malende eyewuba ku kooti Bobby Yanga yekolera gundi ne Samimu wa Malende waleero olowooza singa okulonda kuddamu aliwo asobola owangula akalulu. Ngabo ba Samimu Malende banjawulo ono apooteza ku ndiri e Nairobi. Ne Samimu Malende ali ku gulawundi ajjayo abaana abayimbula abeera mu butala abeerawa. Olowooza ani ayinza okuwangula? Nkakasa oli asobola okuwangula. Kitegeeza ono Samimu Malende aliwo ne Samimu Malende mwenyewe tamwetaaga. Bwe muba muyina ensonga zammwe nga boogaye nti gwe wamuleeta obanga kati omukubira akasimu n'atakwokyayo zireme kuyingira nnyo bulamu bwe. Weebale kumuleeta ne tukolereranga omwana Adamu ku dduuni. Omusumba Tom mwagala nnyo oyo w'emutundwe. Yakola statement naga nti yawa omukazi ettooke n'atamwebaza n'anyiiga nnyo naye ate n'ajjukira nti abeera awadde Katonda. Si buli musubba gwe tukoleeza nti gugenda kumulisiza ffe. Kubanga naawe emiti gy'emiyembe kwolya tegyasimbwa ggwe. Si buli kisiikirize mu kye tusimba ntugenda kukyeggamu kubanga naffe bye tweggamaamu tebyasimbwa ffe. Nga bwe kiri nti waliwo abaakusimbira omuti gw'omuyembe kwolya. Oluusi naye bw'osimbanga omuti gw'omuyembe togusimbanga ng'obaze kugulyako, gusimbira abala bagulyeko. Kugambye si buli musubbaawo nti ogukuma kwakira ggwe. Emisubbaawo egimu tugikuma okwakira abalala. Bw'oba waleeta Samimu Malende wali badde so proud ku baana bajje mu makomera. Wali badde so proud. Naye leero gwamusika. Musimanyanga owemula n'okwemula ku TV y'eggwanga by the way. Bigambo ebyo bye mukozesa tebisaana kuyitira eno ku internet naye ate mubiisa ku TV ya ggwanga. Baba. Oba byokosa munnaagezaako kukutereeza nti owemula oganye okutegeera. Mwera abakyala abaana abobuwala lwaki tobagulira ezipaadizi nabwekiti eggwanga lino terigenda kutuuka ku mbeera yakukola kumala ggolo okuba gavumenti embi erina okubikola eremeddewo. Eggwanga lino tulirwanirire. Gavumenti yaffe tegenda kuwa abaana babuwala paadizi, ekyo nkikkaatiriza bannayuganda. Wabula egenda kuteerawo buli muzadde obusobozi obusobola okugulira omwana we paadi. Omukulembeze okujja n'ogulira obugulizi abaana paadi. Mukyala Museveni okujja n'ogamba nti abawejjere ngenda bagulira paadi. Akesimbalala ntemutereddeewo bantu bonna equal opportunities okusobola okwetuusaako ebintu ebisookerwako. Samimu Malende si alina okugulira abaana abobuwala paadi zakyale ne bw'asalawo akikole. Ezo sente z'oyogeddeko mbu musaala ntono nnyo ku baana ab'obuwala abava mu maka agateesobola abali e Kampala. Kye twetaaga kukyusa system. Buli muzadde osobola okuba ng'osobola okwafoodinga ebintu ebisookerwako basic needs kubanga paadiz ezo
ziri mu basic needs of omuwala avubuse oba omukyala. Situyinza kuddira basic needs z'abantu nga tutambula tuzibagabira bugabizi. Kubanga ne gavumenti ekyo ekintu kinene tayinza kisobola ensonga lwaki n'abamaze mu buyinza emyaka 4 kyabalemu okutuukiriza. But teekawo embeera, teekawo grounds nga buli munnayuganda asobola okwaffordinga basic needs ebintu ebisookerwako. Amaka omuli omwana ow'obuwala nga bwe geetaaga emmere ne pads gazeetaaga buli mwezi. Nga bwe geetaaga biru z'amasannyalaze wali baddewo biru za pads ng'era zisoboka. Amazzi nga bwe gage ne pads zeetaagisaamu. So kino kiri beyond okugulirayo. Kuba Uganda tetugenda kutambulira mu kugulirayo. Wabula Uganda tulina okutambulira mu mbeera nti buli omu asobola okwetuusaako ebisookerwako. Bino bye bagamba nti gavumenti tegenda bateera ssente mu nsawo si ze twagala. Ne Bobi tajja bateera ssente mu nsawo si ze twagala. Ne mmwe mulowooza okuba abaavu tuli banafu nnyo. Tulinga abantu tusiiba twebase tusula twebase. Bannange tukola. Bannayuganda bakola. Naye tebafuna. Abakolera mu makampani teri minimum wage. Tewali opportunity buli munnayuganda kuganyulwa muntu yoze. Kakati olina ajja n'ayasama nti mwagala gavumenti ebateere ssente mu nsawo. Bwe batalina tuteera ssente mu nsawo kati mpa omugaso gwayo eveewo. Twefuge, twekulembere. Bwe bateyina kakodyo konna kayinza kuleetera bannayuganda kuteeka ssente mu nsawo kati eveewo twefuge ekyatufugira ki. Era yo bwe batayina kunteera ssente mu nsawo abo bazitadde mu nsawo ate ye esokoola mu baaki. Oli n'agamba Kyagulanyi weebaze Museveni obwo obugagga bw'oliko obukoledde mu mulembe gwani gwe obwavu bw'olina obufunidde mu mulembe gwani. Kwanda baavu be banja abagagga be batono. Kyagulanyi obugagga bw'olina obukoledde mu gavumenti yani bonna aba NRM abaabo ngoka amannyo kye bajja boogera. Obugagga bw'olina obukoledde mu gavumenti yani gwe obwavu bw'olina oba abaavu bonna boolaba babufunidde mu gavumenti yani. Mwami Alfonso Bajjo Shamimu mulwadde. Mwami Alfonso Bajjo Shamimu yeetaaga essaala zaffe teetaaga na kusaasirwa kaffe kubanga zinagamba mpa Katonda akira nsaasire ennyo. Nze okunziikirako mpeereza amabugo. Nze okunziikirako okundaga boonyole mpeereza amabugo ngulira abaziisa omuceere. Shamimu teetaaga kusaasirwa konga buga nti sympathy. Shamimu kyeetaaga mu budde buno bujjanjabi na ssaala. Mulwadde tubeeremu naako obuntu ate tokwatanga ejjambiya okusaawa bye wasiga enkola ya sitaani mumwe abalokole. Era mutugamba nti ofenga ng'okyali muto. Owandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu n'ojjiwa mu kitabo ky'abafu. Kitegeeza bw'ofa sitaani aba yeekiise mu nteekateeka za Katonda. Kubanga mukimanyi nti Mukama taweesuulula kye yaweesa nga tekinnatuuka kugasa nsi. Kakati gwe akutte ejjambiya oyagala okutemawo kye wasiga. Olw'okuba gwe olina okuvuga shooyo. Kati kikujjako ki? Kale ekyo bw'okiyitako kikujjako ki? Kubanga tewakoze kunoonyereza kumala ye kwaki bameka abafudde ebintu. Shamimu kino kyalwadde yasoso kirwala mu Uganda. Ne kyanjo yatandiikiriza munnanga ati ompola okukakkana nga nguli kati. Tubeere naako obuntu. Tetwejjeereza Museveni bamuwakana ne baga nti yakoze bw'ati omwana w'abantu bamuwakanira. Osobola okuwakanira Museveni? Osobola okuwakanira Museveni? Omwana w'omukazi alyena aguluba ne byeyalya. Aguluba na kimbe yenna yatya. Yatya. Ate Seggirinya bwe yakkirira entaana Shamimu yatya. Afa abalina omugumya. Afa abalina okukalira ka maama tukazze emmeeme. Nti munnange ensi gye wajja mu biba biti. You are either in jail oba mu ntaana. Ate ffe tukaliko. Nze omanyize namuleeta naye yeerwaza gwe oli musawo.
toyinaamu ssente zikulinnyisa nnyonyooba baasi kujja kulaba muwala oyo nga gwe ssaabanoonyereza omulungi. Bw'oba tosobola kubira nze. Bw'oba tosobola kubira nze. Natuuka ku Shamimu ng'embeera gy'alimu teyeetaaga na kwekubya bifaananyi tubiteekeyo. Natuuka ku Shamimu ng'embeera gy'alimu teyeetaaga na kwekubya bifaananyi tubiteekeyo. Mwekuba kulembeze b'abantu ekitiibwa ate n'abaana b'abantu. Wakati gwoyogera mu perspective ya byabufuzi nayo naalina ennyina jjanjaba nga nnyina alabye ebyo ng'agwa emmeme. Tyani akyogedde ndi bajjo nkiddamu ebitukolwako si bye bikulu naye baani ababitukolwako. Tutambudde tugenze ewalala bajja Alifonso mumaliriza tagenda kunkola ki era tewali. Ani gwe baakozeeko olugambo ku CBS aliwa gwe baakozeeko olugambo ku CBS baataake bakali lugambo ba CBS abaakedde okunkubira essimu nga bambuuza nnyini gy'obeera musango okutuula ne General Salim Saleh. Aba CBS nga bulijjo we bakola balunga omunnyo binzaali n'ebyobulimba. Mwami Nobert Mao si CBS ye yakozeeko olugambo. Saleh ye nnyini ye yakozeeko olugambo. Nkola yaabwe kubanga bakazi babi bw'ozinira nabo mu nzikiza bakusika bakuleeta mu kidaala. Sisitimu eyagala kukuwandula era baagala kukugoba ku bwa minisita. Era n'abo abantu boolaba beekalakaasiza ku kitebe kya DP abayagadde okukuba eggulu Saleh y'omu ye yabasindise. Kakati leka kwetooloola simanya CBS akali lugambo. Nedda leero nange mbejjeerezza Saleh ye kali lugambo era ye yabawadde amawulire ago kubanga miitingi yammwe bw'eba yabadde yakyama. Kuba byonna ebiri mu kwogera biraga nti byabadde byakyama era bibadde nga bikolebwa mu kyama. Lwaki ebyavuddeyo amaloboozi n'ebifaananyi ensi yabitegedde? Ani ali mu kuloopa? Ani ali mu kukuba? Ani ali mu kulabisa? System nze yeekolera.